akakiiko ke tulinawo akeggwanga akarwanirizi keddembe koyinza okuyita Uganda Human Rights Commission olwaliro nga kalina okukola omulimu gwako. Mariam Wangadde omukyala akatwala gye buvuddeko ya complaining nga n'agamba nti bakomisona abamu bakolagana nabo balina obubundu mu biwato bino. Era Mariam Wangadde ono y'omu n'agezako kakasensi nti mu ggwanga lya Uganda temuliimu bantu aba political prisoners era ye tabamanyi nako tabategeeranga nako. Era Mariam Wangadde n'agezako tukakasa nti mu ggwanga temuliimu detention centers oba tocha chambers era n'atulaga nti yasobola okugenda eggulu ku detention center gye baali bamugambye naye teyasangayo civilian no. Now olwaleero mu bbaluwa ya Mariam Wangadde agezaako tukakasa nti yalicognize nti mu ggwanga lya Uganda mulimu okuwa abantu, yalicognize mu ggwanga lya Uganda mulimu okutulugunya abantu, yalicognize nti mu ggwanga lya Uganda mulimu illegal detention centers oba zoyinza okuyita torture chambers. Kino kyonna yabadde akyadressinga CDF ne Uganda People's Defense Forces era nekoona mu stamp. Kitegeeza bulijjo bye tubadde tuwogerako di propaganda na blackmail tebikyali propaganda na blackmail ya facts. Mu ggwanga lya Uganda mulimu okutulobola eddembe ly'obuntu omuli okuba bannamawulire abantu babulijjo okuwambibwa ne babuzibwawo ne batulugunyizibwa ne basuulibwa nga bafenyereketa ate ne batwalibwa mu kooti ne basimbibwa mu kooti ne basindikibwa mu komera mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro okujjanjaba. Now Museveni naye tatudde. Olwaleero yandibadde discussion ku mimwa gy'Abannayuganda. Museveni yasazeewo parliament giwummuza na kusindika members be mu kamyufu ka NRM kubanga akimanyi bulungi eno topic yegenda okubeera ku mimwa gya mainstream media nti abantu abandibadde balonjinga program zizonna nga bafokasinze ku kutobola eddembe ly'obuntu specifically nga bawaayo Edimutwe nga example. Gwe mwana wattu bino byonna tebagenda gezaako kubikola. Okategedde tebagenda kugezaako kubikola. Attention yonna bagenda liza kamyufu ka NRM. Okategedde mwana wa mama. So wano ffe bannayuganda ffe tulina okukonyaawo kino tubuuze omukyala Wangadya ekibaluwa kiwawandiika nga gwe akulemberamu oversight ku ddembe ly'obuntu wagenze mu kkomera e Masaka nojja statement ku Edimutwe yatulugunyiziddwa ebyensuso. Era olwaleero lwaki tubuuza Edimutwe ali mu Masaka main prison lwaki tali mu ddwaliro afuna bujjanjabi? These are the two questions zetulina okubuuza Mariam Wangadya. Mariam Wangadya kyanaatuwa kyonna kyekigenda okutusigira ekifaananyi ku mawanga ge tubadde tugamba bulijjo nti gavujjirira okutobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda. Okategedde mwana wa maama. Kati nno emmundu mugitunuze mu Mariam Wangadya ne Nobert Mao. Ogamba otya mwana wa maama? Ono nuwa mutwe. Mpuliriza bulungi wamma. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ye yakasusa ejjinja mu kibira. Kakati kiri eri enkofu okuvaayo mu Kasaka. Kakati ffe eyo tuveeyo. Eyo tuveeyo. So ekyo kyayogeddwa waliwo omulamwa. Ndi wano bategeeza mwana wa maama. Tulina ensonga ziri 3 kwe tusinziiridde okujjako nakyemaliro eno bajje no Museveni. Nga tugenda mu kiyitibwa protest vote. Tulina ensonga 3 kwe tusinziirira okujjako Museveni ne bakyali be batuviire tutereeze eggwanga lino. Ensonga esooka eya demokrasiya, enfuga ey'amateeka. Ey'okubiri ly'eddembe ly'obuntu tuyinza okuyita human rights. Ekyokusatu ye service delivery omuli enguudo omuli ebyobulamu omuli ebyenjigiriza. Muno mwe mugwira n'obuli bw'enguzi n'obulyake obufumbeketedde mu ggwanga wano. So bino ebintu bisatu kwe tusinziiridde okumaamula ku gavumenti ya nakyemaliro. Olwaliro babadde nga batugamba nti mu ggwanga lya Uganda mulimu demokrasiya w'ekimmemmete olw'okuba nti bakulaga nti baleka ebibiina by'obufuzi bibeerewo wano biparticipatinge mu kuvuganya okwawamu era nga bisinziiridde mu Electoral Commission. Naye ebibiina bino bibalekawo biparticipatinga ate olwaliro tebabikkiriza kukola party activities zaabyo. Olwayo mulaba NRM eri mu kamyufu kaayo era bali mukola enkuŋŋaana nga bwe baagala. Naye olwaliro NUP wegezaako okugenda mu bitundu ebyenjawulo ekole kyekimu tekkirizibwa era bagigaana. Olwaliro mulaba ekitebe kya NUP bakijjuzzaako cameras ez'enjawulo naye NUP eyo ng'eriwo mu mateeka era n'ekitebe ekyo kiriwo mu mateeka.
olwayo nupu ne bayagala okola pressure yonna abakulu nga tebasiimye era nga tebagyetaaze kubeerawo basobola osindika poliisi n'ab'ebitongole by'okwerinda byonna ne basalako ekitebe ekyo. Kitegeeza nti olwaleero enkola ya demokrasiya teriiwo mu ggwanga. Bwe tudda ku kya rule of law ekifoolinga under the demokrasiya nakyo tekikyakola mu ggwanga lya Uganda kubanga olwaleero kooti ensukkulumu nga Supreme Court esobola okukeera ku makya n'egamba nti tetukkiriza ka kooti maasha ako kubeerawo kuwozesa abantu ba bulijjo. Museveni n'akeera ku makya n'ayisa olugaayo mu kisaliddwawo Supreme Court n'addukira mu Parliament emukkirize era emuwa obuyinza obujjuvu akomyewo kooti maasha eyo ng'agiwadde amaanyi amayitirivu. Bwe tubanga olwaleero mu nfuga eya rule of law tugamba minisita w'ebyamateeka wa justice Norbert Mao asobola kukeera ku makya n'awandiika ekibaluwa nga yeemulugunya era ng'agezaako okulaga omulamuzi Abdallah Kayiza ow'oku kooti ento e Masaka eyakedde ku makya ne bamuleetera Eddie Mutwe ng'ali mu mbeera embi. Eddie Mutwe ng'afubutuka mu detention center oba mu torture chamber gyatulugunyiziddwa ebyensusso ng'ate amutulugunya ye CDF nga n'obujulizi abwewaddeko. Abdallah Kayiza ng'akimanyi bulungi nnyo nga yakeera ku makya n'asoma amateeka era n'alayira okugoberera ssemateeka w'eggwanga takkirizibwa kuwozesa muntu afaanana mu mbeera etyo. Yakutte Eddie Mutwe n'amuteeka mu maaso ge n'amusindika mu main prison y'e Masaka instead of omusindika mu ddwaliro. Kaakati kino kyokka kitudescribingira how eggwanga bwe liri. Mariam Wangadya onfuna bulungi naye nga sinnamugendako kampunzike ekowalino erya demokrasiya. Kitegeeza bannansi tulina okubalaga nti ne minisita w'ebyamateeka alina amannyo naye tasobola kuluma mu bufunze, talina buyinza era ajja koma ku kwogera bwogezi, kuwandiika buwandiisi atuuse omukolo nti alina ensonga gye ya addressinze. Now tugende ku kkowe eddala gye tusinziiriddeko ly'eddembe ly'obuntu, human rights. Wano tumaze ebbanga ddene nnyo emyaka 6 kati nga tugezako kakasensi amawanga naddala agavujjirira gavumenti ya General Museveni nti ssente ze musindika eno zijje mu byobulamu ebyenjigiriza n'ebyentambula. General Museveni azikyanolinga n'aziteeka mu butongole obw'obwokwerinda obuliwo okutulugunya mu nnansi omuli bannamawulire n'abantu aba bulijjo. Bbanga lyonna nga bamuyita propaganda nti opposition egezaako kusiiga nziro ggwanga, naye olwaleero akaseera katuuse nga CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akakasa nti yatulugunyiza Eddie Mutwe. Akakiiko ke tulinawo ak'eggwanga akalwanirizi k'eddembe koyinza okuyita Uganda Human Rights Commission olwaleero nga kalina okukola omulimu gwako. Mariam Wangadya omukyala akatwala gye buvuddeko ya complaininga n'agamba nti bakomisona abamu bakolagana nabo balina obubundu mu biwato bino. Era Mariam Wangadya ono y'omu n'agezako kakasensi nti mu ggwanga lya Uganda temuliimu bantu bayitibwa ba political prisoners era ye tabamanyi nako tabategeeranga nako. Era Mariam Wangadya n'agezako tukakasa nti mu ggwanga temuliimu detention centers oba torture chambers era n'atulaga nti yasobola okugenda eggulu ku detention center gye baali bamugambye naye teyasangayo civilian no. Now olwaleero mu bbaluwa ya Mariam Wangadya agezaako tukakasa nti yalicognizinze nti mu ggwanga lya Uganda mulimu okuwamba abantu, yalicognizinze mu ggwanga lya Uganda mulimu okutulugunya abantu, yalicognizinze nti mu ggwanga lya Uganda mulimu illegal detention centers oba zoyinza okuyita torture chambers. Kino kyonna yabadde akyadressinga CDF ne Uganda People's Defence Forces era neekoona mu stamp. Kitegeeza bulijjo bye tubadde twogerako di propaganda na blackmail tebikyali propaganda na blackmail eya facts. Mu ggwanga lya Uganda mulimu okutulobola eddembe ly'obuntu omuli okuba bannamawulire abantu ba bulijjo okuwambibwa ne babuzibwawo ne batulugunyizibwa ne basuulibwa nga bafenyereketa ate ne batwalibwa mu kooti ne basimbibwa mu kooti ne basindikibwa mu komera mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro okujjanjaba. Now Museveni naye tatudde. Olwaleero yandibadde discussion ku mimwa gy'Abannayuganda. Museveni yasazeewo Parliament giwummuza na kusindika members be mu kamyufu ka NRM kubanga akimanyi bulungi eno topic yegenda okubeera ku mimwa gya mainstream medias nti abantu abandibadde balonjinga program zizonna nga bafokasinze ku kutobola eddembe ly'obuntu specifically nga bawaayo Eddie Mutwe nga example. Gwe mwana wattu bino byonna tebagenda gezaako kubikola.